Bannaffe abatulaba abateze Bukedde TV1 bebaziza nnyo era ntwala omukisa guno okubalamusaako nimbeebaza gye mutusizaako engalo olunaku lwaleero abava mu masinzizo bakulisizaayo nnyo. Amannya nga bulijjo Omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof Bioresearch ku Equatorial Mall kisenge 152. Abasinga abatutegeddeko era batumanyi nga abasajja abasoose okukola obuwoowo mu Uganda okukola perfume z'obutonde n'okutuleetera sukaali ow'obutonde gwe bamanyi nga stevia. Abantu abo tebakoze ensobi kubagamba bwe batyo era kituufu nnyo, kituufu ddala. Gwe nno asoose okutulaba olunaku lwaleero tuzze twogera ku bintu bingi nnyo nga mwe mwalina omuddo ogwa stevia ogumanyikiddwa nga sukaali w'obutonde ogufuuse omuganzi era ogufuuse ogw'ekyewuunyo mu nsi muno olw'ebirungi bye guyina n'ebintu ebirala bingi nnyo bye bikola ku bulamu bwaffe ng'otugobako endwadde eziva mu kulya obubi nga tugeze nga sukaali, mugejjo, alusaazi, infections obubuko obutusumbwa n'ebintu ebirala bingi nnyo n'okulaba nti gutuyamba okuba abalamu abalungi abeeyagaza. Mu wiiki ewedde twagogerako naye leero badde njagala twogere mu mboozi zino ez'omukenkufu tweyongereyoko mu maaso tulabe engeri gye tusobola okwongerako ku kumanya kwaffe nga bwe twagamba eno puroguramu eyimiriddewo ku kuyigiriza abantu okukola, kuyigiriza abantu kwegobako obwavu n'okugoba obutamanya kubanga obutamanya bwe businza otuzza emabega nga ffe Abafirika. Obutamanya kye bulwadde bwe tuyina wano. Kati olwaleero katutandike ku muti guno ogwa Kalitunsi. Abantu bangi nnyo balimye Kalitunsi era n'abantu bangi nnyo abamufunyeemu era n'abamukyaye bangi nnyo. Kituufu kubanga Kalitunsi ono gwe tumanyi bagamba nti bw'osimba omuti ogwa Kalitunsi ogumu gusobola okunywa amazzi agenkana ekisaawe ky'omupiira. Abamanyi ekisaawe ky'omupiira obunene bwe kibaako naye Kalitunsi omuti ogumu gusobola okunywa amazzi agenkana ekisaawe ky'omupiira. Teebereza singa osimba emiti 1000 ettaka lyo linaasigalawa. Kyova olaba abantu bonna abasinga bamukyaye era nabadde mpulira ne gavumenti ng'ewera abantu bonna kati abagenda okusimba Kalitunsi naddala mu ntobazi kubanga kyonoona obutonde bw'ensi. Naye nga bwe twasalawo okubeera ku puroguramu eno ey'emboozi z'omukenkufu tukenkuke twongere ku kumanya kwaffe n'olwaleero mbaleetedde Kalitunsi ow'ekyewuunyo atali ono wa bulijjo gwe tumanyi ng'ate asibuka wano yava wano naye bannaffe abafuzi b'amatwale ne bamutwala ne almost kumusaanyaawo nga yeno gwe bayita lemon Eucalyptus oba Kalitunsi owa lemoni. Kalitunsi ono owa lemoni nga bw'afaanana wano muti gwa kyewuunyo nze nguyita zaabu nga bwe twasoma nti stevia sukaali w'obutonde gwe tubadde kutwogerako nti wa kyewuunyo nnyo ate ne Kalitunsi ono yayitiridde kubanga Abangereza bwe bajja wano okutufuga abavuzi b'amatwale Kalitunsi ono yali nnyo ebunyolo eyo mu Western Uganda ne bamukozesa nnyo okumutwala ewaabwe kubanga bakizuula nti alimu ekirungo kya lemoni. Kalitunsi ono omulala yenna gwe tumanyi alimu ekirungo bakiyita Finos galinga masanda. Chovola abantu Kalitunsi ono wa bulijjo gwe tumanyi ayiwa masanda mu ttaka n'atakkiriza kimera kyonna kirala kukulawo. Ne Kalitunsi ono Katonda bwe yamutonda mifo ky'omuwa amasanda ag'omutawaana ye yamuwa kirungo kya lemoni era akakola bw'okakwatako n'owunyako munnaye kalina akawoowo akasufu akalungi akagoba ensiri akakola ebintu bingi nnyo eby'omuwendo. Kati era olwaleero gwe njagala tumanyeeko nti Kalitunsi ono asobola okutuyamba okutujja mu bwavu ate nga tayonoonye ettaka nti Abangereza bwe bamuzuula nti Kalitunsi ono kya bugagga nnyo kubanga bo bwe bajja wano baali basoose kugenda mu Australia eyo okufuga Aboriginal abaddugavu abali bannaffe abali eyo abaddugavu abalina langi eno gye nnyina babayita Aboriginals bali eyo mu Australia. Naye bamukozesanga nnyo okukolamu embaawo okubajjamu bye baabajjanga n'ebintu ebirala bingi okukola entindo. Kati Abangereza bwe baamulaba ebunyolo ne bagamba ono Kalitunsi tetumuleka era Uganda lweyirwero gye baazimba kyekimu ku kintu ekyasinganga okufulumya mu butonde basinganga kufulumya Kalitunsi ng'oggyeko kopa gwe bajjanga ekirembe era ne bamutwala ewaabwe ne bazimba entindo kubanga tavunda olw'akawoowo kali kayina ate talumbibwa biwuka. Alili penanti nga bwe tumanyi nti enniimu lemoni gye tumanyi ey'obutonde nti Katonda alinga eyaddira lemoni eyo n'agiteeka mu Kalitunsi ono kyova olaba tumuyita lemon Eucalyptus ng'alina emigaso mingi nnyo nti asobola otukolera akawoowo akasufu akawoowo nga kano kemulaba wano ke tukoze mu Kalitunsi ono ke kawoowo ka Kalitunsi nti kagoba ensiri kubanga tulina obuzibu bungi nnyo kati wano mu Africa
nti ensiri zifuuse ensiri. Bw'oba osomye statistics za Ministry of Health balaga nti abantu 10,000 buli mwaka bafa mu Uganda naye ng'ekibasse musujja gwa nsiri. Era n'abantu boolaba 348 balina obuzibu bwa malaria, omusujja gubasumbuwa. Ate bwe gutuuka ku bakyala ab'embuto n'abaana abatannaba kuzaalibwa oba abaakazaalibwa, the newborns, bwegiriisa kubanga oluusi ne immunity eba wansi. Kati ekyokuddibwamu eri omusujja gw'ensiri guno ye Kalitunsi ono, nti alina akawoowo akali nakyo aka lemoni akagoba ensiri. Kubanga ne abasajja be tutenda okunoonyereza n'abakyala be bayita Centers for Disease Control America baakikakasa nti lemon Eucalyptus asinga ne DDT oba gwe tumanyi nga DDT oluusi mu family eyo eza organophosphates okugoba ensiri. Kubanga ye ekirungo kino ekya lemon tekikkiriza nsiri kukuluma. Ensiri eno tugiraba, ensiri okutuluma ewunyiriza lusu lwaffe. Ensiri ejja ewunyiriza olusu. Kyova olaba ekiro ekuluma ng'ate ogyeko ettaala. Kubanga entuuyo zino bwe tuba twebase tutuuyana nnyo. Kati kitegeeza omuntu ali eyo omuvubuka gwe ataagala kunaaba, oleeta obuzibu ewaka, oyongera kusika ensiri oba muwala gwe avubuse. Kuba kirungi nnyo okunaaba. Kati bw'oba omaze okunaaba wandifunye akawoowo kano aka Kalitunsi n'okeefuuyirako oba n'ofuuyira mu nju n'ogoba ensiri. Era nga ffe aba Prof Bioresearch wano ku Equatorial Male ekisenge 152 tetukumye bukomyi awo, tukozeemu perfume eziri ku international standards. Manya Abafirika mwagala nnyo okunyooma ebikoleddwa mu Afrika, naye tukoze ebintu okuva mu middo gino nga Kalitunsi ku level emanyikiddwa nti ne waaba muzungu ngazze wano omuwaka perfume kano n'afuuwa wagenda okwebaka mu hotel room. Kitegeeza gwalina hotel eno opportunity osobola okufuna investment n'olima Kalitunsi ono, ate n'ebyuma ebimukamula tubiina. Ate nga tusomesa n'abantu okukamula perfume ya Kalitunsi ono wa lemoni atamanyi kugoba nsiri, kubanga ye abikka olusu lwaffe lwonna. Ne woba owunyanga ekkalalume erino ery'embuzi alibikka lyonna. Era gwali awo ali ewaka tulina ne tekinologiya gye tukuyiyiza nti osobola okuddira bugundi buno ka system kano ketukoze bumba lyonna lyaffe lya wano lya Uganda. Kitegeeza ababumbi nabo tubawadde emirimu oba tubawadde business. Bali bagamba okubumba kw'abantu abatamanyi bye baagala mu bulamu, naye kati eno business y'amaanyi. Oteekawo wano just kano ka heat akantu kano akookya n'oyiwa kuno amazzi kungulu. Bw'oyiwako amazzi kungulu kuno ng'ofuna akawoowo kaffe aka Kalitunsi. Kati nga kano okatonyezaamu. So kati mu bintu bino bye tukola mulimu ebintu bingi nga bwe twalaba stevia. Stevia oyo n'osobola omunywa n'amajaani ga Kalitunsi amalungi agakuyamba okwoza omunyinyira mu system abatassa bulungi. Kintu kirungi nnyo, tujja kwogera okukiraba. Era tulina ne music agoba ensiri ate nga kakkanya n'ebirowoozo. Tosobola kikkiriza, tuli bakugu, tuli ba researcher, tukikozeeko research kikolera ddala. N'oteekako akawoowo ka Kalitunsi ne music wona agoba ensiri n'obanga ebintu biba birungi nnyo n'ogoba ensiri. Ensiri awo ebedduka etya nti yeeyimba buyimbi ng'eyita enkazi, naye buli weeyimba ono music tagikkiriza. Taba tagikkiriza kuwuliziganya kubanga ensajja bw'eyimba eba eyita enkazi. Bw'ayagadde okukimanya okusingawo wano osobola okutukubira ku ssimu eno 0702 06 16 52 oba n'osituka n'ojja ku Equatorial Mall awali ebirungi, awali obulamu, awali obutonde ku kisenge 152. Era bwe ba taata era bamaama ba stevia sukali w'obutonde tumusaasaanyiza ensi eno nga tukozesa tekinologiya zino zonna ezisobola omulima obulungi ne value addition gye tukola. Naye nga butonde kitegeeza ki? Uganda is the part of Africa. Ng'obutonde tubusizzaako emphasis. Gwali eyo omukulembeze tunuulira obugagga obuli mu butonde. Tosaanyaawo obutonde, noonya abakugu, noonya omukenkufu akulage engeri gy'osobola okugaggawala ng'oyita mu butonde, obe mugagga ate oba obeere mulamu. Beebaziza nnyo okundaba, nsaba Mukama abawe omukisa. Sigadde nga ndi Omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof Bioresearch. Teeka ssente w'olaba.